Mukama mutabagala balungi abeekumira kusinga face to face 6 mbaniriza mu video yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bifo w'olina okukwata omusajja oba ebifo by'okwatamu omusajja nga muli mu kwezina oba nga muli mu romance n'awulira bulungi era n'abeera ng'akyamuka. Ebiseera ebisinga baami bentera nnyo okkuba ne ŋŋamba tofa ku mukazi gw'ofaawo weefaako wekka biki naye n'abaami bagamba senga omukazi mubeera mu romance n'omuyisaako engalo n'omukola buli kimu ng'ali awo alinga kitereke tazza muliro n'otuuka ne bikubbawa which is okay and understandable. Bannange omuntu waaba alina kyakuwa ne bw'aba ng'akuwa saaviisi ye ng'omulaga tozza oba olinga atasiima kyakola atuuka n'agetinga fed up oba n'akoowa n'agamba nja gendanga just kuyingira tuuse omukolo kiggwe. Naye ebiseera ebimu abamu tubikola olw'okuba tuba tulaakinga knowledge, tuba tetumanyi kyakukola ate nga kituufu. Omuntu abeerawo nga tamanyi kyakukola, tamanyi kyakuzzaako nkole kinkwatewa, tabitegeera. Olwaleero munzikirize sharinge nammwe. Ngenda kubalaga ebifo oba ngenda kubasomesa ebifo 7 oba 5 oba 6 bye tusobola okukwatamu omwami singa tuba mu kikolwa ky'okweweweeta oba kye tuyita ekya romance. Akaseera ako n'omwami akanyumirwa nga gwe okanyumirwa. Ekifo ekisooka kye tugenda okwogerako ze nnywanto oba amabeere ge. Nga ggwe bw'owulira nga bakunuunye ku bbeere wenna n'okyamuukirira n'omwami waawulira. Osobola okugazannyisa, osobola okugayiwako omubisi n'ogukomba oba osobola okuganoona ng'anuuna ebbeere. Ng'onuuna ako akanywanto ogenda kungamba naye senga munnange kalimu feeling ako akanywanto k'olaba z'otamanyi. Era omusajja kimuwaga kimuleetera amaanyi ne kimutya n'omukira okubeera nga guguma n'akuzina nawe n'onyumirwa. Namba 2 munansonyiwa ndi mulwadde. Namba 2 tugenda kwogera ku emabega w'ensingo. Owulira bw'owulira obulungi ng'omusajja akuyisizzaako engalo ezo wano mu nsingo nga mbadde mwenywegera wano ku nsingo emabega awo. Bwe kiri nno ne ku basajja. So omusajja bw'aba akunywegera oba bw'aba akuweeweeta naawe tambuza emikono. Leka kubeera nga kiddole nti tolina feelings nti tolina ky'owulira. Leka kubeerawo ng'owooza ng'osabusiwe naggwe oli kunyumirwa wekka oli mu fantasi zo okitegeera. Naye ayagala awulireko engeri gy'owulira so. Tulina okubeera nga tubeera considerate ate tulina okubeera nga tubaloboozaako nga nabo batuloboozaako. Olwo nno bwe tujja okunyumirwa okwezina, bwe tujja okunyumirwa omukwano, bwe tujja okunyumirwa okubeera nga tuweeweetebwa. Romance abamu tebamwagala lwaki nti ababowa abeera nga yateekamu input eva weyo yekka naye ng'ate ekintu kino kirina kubeera 50-50 kale kibeere 70-30. Si 100% nga muntu omu yateekamu. Omusajja ajja ku mukazi n'amuweeweeta n'amunywegera n'amukola buli kimu andi ggwe nga n'okunywegera tomanyi tozaayo gobeerawo nga kifaananyi n'amala okukola buli kimu musajja wattu ng'amaze okwefunuggula n'amaliriza byonna musajja wattu era n'akuyingira n'akuzina ate n'onyumirwa n'otuuka ne ku ntikka oluusi naye gwe nga tolina ky'ozzizaayo tolina ky'otaddemu. To make matters worse n'okusikina ne kugaana. Kaakati ekifo ekirala kye tugenda okwogerako so nga nawe bw'onyumirwa okuweeweeta ku nsingo mbagambye omuweeweetako ku nsingo. Ensingo eyo buli bw'ogiyisaamu engalo bw'oti omuntu alina engeri gy'akyamukamu era n'adda engulu bw'aba abadde atandise ovumbeera. Ekifo ekirala kye tugenda okutunuulira ku mwami bakiyita saagala kyogera mu luzungu ndikinyoonya mu Luganda emabega w'amatu. Olaba emabega w'amatu go gano mulimu feelings kawabaawo omukyala. Kye kimu ne ku mwami. Omwami bw'omuyisa olugalo emabega w'okutuuke bw'ati alina engeri gy'awuliramu era awulira nga kyekyo. So bw'oba mwenywegera leka kubeeraawo ng'olinganga oli awo kugamba kola by'oyagala male. Tambuza emikono. Beerako omuntu ng'oli productive. Weeweeta ensingo. Mu process y'okweweeta ensingo weeweeta ku matu. Aye toweeweetawo wamu n'oweeweetawo kuba nabyo bitama. Like ekigendererwa kibula. Sensitivity eri ogitta. Oba mumputegeera bulungi kyengezaako bannyonnyola. Ekifo kye tugenda okutunira gwe mumwa. Lips. Ze tuyita lips. Lips kuba kunywegera mimwe egyo.
omwami wo singa aba akunywegera nawe ddamu omunywegere. Abantu abatamanyi kunywegera nakolako video nga mbalagirira engeri gye tunywegera kweri kuno ku channel yange osobola okuginyonya nizo gipininga oba butagipininga naye osobola okuyiga okunywegera omuntu wo okitegeera nga bw'akunywegera naawe n'ozzaayo omuliro n'omunywegera osobola omunywegera kisses zanjawulo waliwo gye bayita French kiss waliwo gye bayita deep kiss waliwo gye bayita just lip to lip so at least n'ategeera nti olina ka effort k'otaddeyo nga muli mu kikolwa kino eno. Ekifo ekyakyenyiza okwogerako ekiri so sensitive gwe mutwe omutwe gw'omukira ate ekyo ekifo kyolaba kiringa bwolaba omusino gw'omukyala naye ekyo nkyogerako nga nkirelatingira kwabo abantu bwe bagwa ebbakuli bw'obanga ate nga naawe oli wiiringi okubeera ng'ogenda kubeera nga omunuuna ku mukira osobola okunuuna ku mutwe oba ku mutwe gw'omukira gwe guba gujja muwoomera era guba gujja musanyusa wabula woba omanyi nti tebakugwa bbakuli era nga naawe togwa bbakuli eyo point gibuuke beera nga atakiwulidde tokiteekako nnyo ssira though you can try out new things woba oyagala osobola okigezaako but nabagamba ekyo kintu kisinziira ku mmeeme eyo ne concert okuva eri omuntu oyo akyagala kyekisooka gwe tokirinaako buzibu kuba kiri pointless omuntu kimukola n'omala n'odda wali ne weeguga olina okuba nga omuntu omwesiga ali clean talina bulwadde kubanga tomanyi bulwadde ki by'olinza kufuna okuva okunuunaawo wansi so olina okubeera nga oli clean nga n'omuntu wali clean ate nga mulina trust wakati wammwe ate nga temulina ndwadde za bukaba era nga mwenna mwemanyi nti tuli safe awo ne mulyoka mu proceeding okubeera nga musobola okukikola. Ndowooza byebyo ebifo byengenda okuba nga nsharingako nammwe naawe osobola okuba nga omanyi bayiza bone kyabasajja baagala nnyo bakwata ku bubina oba obadde tokimanyi n'omunyiga ku ttako bwoti nga munansonyi okukozesa ekigambo ttako n'omunyiga ku bbina bwoti nga ggwe bw'owulira bw'onyumirwa ng'omusajja akunyiga ebbina ng'akuzina so naawe osobola omuweweeta ku bbina n'olinyigaanyigamukko n'olikubakubakokko liba lijjamu kyamulazo ekyo nakyo kisinziira kuba nabagamba okwezina kulimu ebika waliwo okwezina okuli rafu waliwo okwezina okuli jento waliwo okwezina buli muntu alina kyanyumirwa oba kyayagala ekyo ekyokuba akabina k'omuntu kisinziira ku muntu okwezina kwayagala singa omuntu wayagala ebintu ebiri rafu abantu abamu bo bakitwala abamu bakitwala nti obulumi mumuva essanyu like olina mukuba okukyamuka oba okuwulira obulungi kyova olaba beekuba nze ngazi omuntu I don't support it naye kiri gy'oli gwe ne patanawo kasambera nga mukkiriziganyiza munzikirize nkome wano eno tewera subscribinga likinga commentinga gwe wenna ali eyo video eno oba audio eno gy'oba ogisanze manye beevudde kusenga Faith 256 jangu ku YouTube yo teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuba bakuleta butereevu ku channel yaffe obeere ng'osobola okutwegattako bulambalamba teweerabira kubeera nga osharinga oba ng'otwekerawo comment video eba kunyumidde nayo giwe ekigalo tuleke tubeere nga tukitegeera nti kye twakoze gye kiri omukama abankuumire era abanjagalire nga bwe munjagala mbaagala nnyo mwenna abanfollowinga era yeah.